Yogedde Buganda nambuza ku Buganda from abava mu Buganda nenda kiri bwe kiti nakuwulidde bulungi nti mulonda abava wano e Buganda kati njagala akitegeera olwaleero nti nga bwe yasimbyewo abatava mu Buganda abatazaalibwa wano kitegeeza balonda abanuupu kitegeeza balonda abanuupu abazaalibwa wano nga Lubongoya. So, Kamaleyo, because don't bring that. That's why I carefully said Buganda, not Baganda. Maliriza. Nato tulina Buganda caucus, whereby Buganda yetaaga ababaka abasobola okuteesa mu Buganda caucus ne bazimba Buganda. Okitegedde. Ekyo kikulu nnyo. N'olwekyo kiyinza kujjako Buganda mukisa baana baayo kugiteeseza. Kikulu nnyo ekyo. Kati nja kusaba abalonzi wakakibosibirira mulonde abantu abalina omutima ogubalumirirwa abatenoonyeza byabwe nga ggwe nga nze ekyokubiri mulonde abantu ababadde nammwe abatabeekweseeko mukulu w'omushana nga mmaliriza onyumiddwa nnyo ekyenkima kati munnange nze ama medical doctor nti ebisolo tebina kubeera mu bantu tulina endwadde zibayita zoonotic diseases nti okusula n'ekisolo oba okubeera n'ebisolo ne bijja waka ne biri emmere waliwo endwadde zobifunako nali naakayisa ekiteeso ekyo ku floor ya parliament era abantu ne batandika okulwala monkeypox singa bajja ne bazi withdrawinga kuba kati alulinga out speaker n'alulinga out n'agamba nti ow'ebisolo genda musabagabo gye yenkimazo teba actinga abantu baliko okulwala monkeypox n'olwekyo nze nfayo nnyo okulanga abantu tebafa nekyendeseeyo nga mmaliriza nze nasobola okuteesa nti parish development model tegenda kukola mu Kampala oba mu bibuga oba mu parishes oba mu municipalities kuba tulina abantu bangi nze nina omuluka gumu ogw'amakindesaaba ogw'amasajja gulina abantu emitwalo 12 katojja kuddira muntu w'ekazo alina abantu 8 omwe milioni 10 nowe mitwalo 12 omwe milioni 10 era bwe nakiisa ku floor ya parliament kiri ku wakireta sikuyisa bwe nakireta ku answer ukisangako era bwe abadde atambula omukulembeze abadde atambula agambye ndi kati agenda gabira mu billions mu bibuga agenda bawera mu billions yawuliza Serukenya sibula abantu n'olwekyo nga nsibula ngenda basaba bannayuganda nti munondere Kyagulanyi Center kuba president wa Uganda tulabe nga tusobola okutandikira bano we bakomye olw'ensonga nze saagala nnyo kugamba nti tulina kye bakoze saagala bino ebibaddewo nga bwola bogendako emityana Amini yali yagenda kusika amazzi ku Wamala pipe n'azirekaawo eyaddako n'agamba tebina kye bakoze saagala tugambe bwetya mwina kye mukoze naye mutuuse bwe mukoma kati mutukwase obuyinza tutwale eggwanga mu maaso mulondere Kyagulanyi mwebale nnyo mwebalire ddala Honorable John Ken wanokodde ebizibu bingi